Olunaku lw'eggulo kkooti enkulu mu Kampala yakawangamudde nti Erias Nalukoola Luyimbazi takyali mubaka wa Paalamenti owa Kawempe North oluvannyuma lw'okukkiriziganya ne munna NRM Farida Nambi ng'okulonda bwe kwalimu emivuyo nga kw'otadde ne Nalukoola okuba kampeyini ku lunaku lw'okulonda n'ensonga endala. Kati ne bannamateeka ba Nalukoola lwafunye amawulire gano n'akataayi tekaasaze ne baddukira mu kkooti ejulirwamu okuwakanya ebyasaliddwawo omulamuzi wa kkooti enkulu. Olw'okubeewula akaseera katono okulonda kwa bonna kutuuke, twogeddeko ne bannamateeka ku ngeri kino gye kigenda okukolebwamu awatali kumenya ssemateeka. Peter Walubiri ne Stephen Kalali abakugu mu kutaputa ssemateeka w'eggwanga bagamba nti kino okutuukirira waliwo emitendera mwe kirina okuyita kyokka nga buli mutendera guliko ebbanga eggere. Okujulira kuno kutandika ne gwe bawangudde okutegeeza kkooti nti wakujulira era nga kino kitwala ebbanga lya nnaku 7. Kino nga kiwedde aba alina okuteekayo ekiwandiiko ekimanyiddwa nga Memorandum of Appeal era nga nakyo kitwala ennaku 7. Mwami Nalukoola nalabye ku social media nti ekiwandiiko ekyo yakitaddeyo. So mu mateeka alina ennaku 7 okuteekayo ekiwandiiko ekyokubiri kye bayita Memorandum of Appeal. Ekiwandiiko ekyo kye kisengeka nsonga ki zaalaba nti omulamuzi yazisaze bubi era zaayagala kkooti ejulirwamu etunulemu. Oluvannyuma era n'amateeka gamuwa ennaku 3 okuteekayo ekiwandiiko ekisembayo ekimanyiddwa nga Record of Appeal. Kibeeramu ebiwandiiko byonna ebyateekebwa mu High Court enjuyi zombi. Kati bw'oba otunuulidde nti ku Mande ennaku z'omwezi ijja kuba 2 omwezi ogw'omukaaga, bw'aba alina ennaku endala 3 okuvaawo kikutwala ku nnaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omusanvu. Okubala ennaku zino kutandikira ku lunaku ekiwandiiko ekisooka lw'ekiteekebwayo. Kati ng'amaze okuteekayo ebiwandiiko byonna waliwo ebbanga ery'essalira eriweebwa kkooti ejulirwamu okuwulira omusango guno. Kkooti ebeera n'ennaku 30 okuwulira okujulira kwe. So bwe mbalaabalamu kkooti yandiwadde ng'ewulira omusango guno obutasuuka nga 3 ogw'omunaana. Era eno eweebwa ebbanga lya myezi 6 okuwa ensala yaayo newankubadde nga yo esobola okusalawo okujanguya. Etteeka teriraga kkooti erina kusala musango mu nnaku mmeka. Webanga apiiru eyo eteereddwayo okujulira erina okuba nti etteeka ku mabbali emirimu gyonna emirala gye yalikoze emaliriza apiiru eno. Kati kiba kitegeeza bwe tuba nga tukomye ku 2 ogw'omusanvu kkooti ne bwebanga ewulidde nnyo ka sipiidi ak'amaanyi ennyo ejja kufulumya ekitone ennyo ensala yaayo nga nnaku z'omwezi nga 5 ogw'omusanvu oba 15 ogw'omusanvu. Kati bwe tufuluma nga 15 ogw'omusanvu oba asazeewo naye ng'agamba nti wakolebwewo okulonda okulala oba Nalukoola yakonfamingibwa ekyo kibeeroke, naye bwe bagamba nti no bakolebwewo okulonda okulala kiba tekisoboka. Ebyo nga bikyali awo n'akakiiko k'ebyokulonda kaliko ebbanga lya myezi 2 erikawebwa mu mateeka okuddamu okuteekateeka okulonda. Balina okuweebwa ennaku 6 okuba nti no bakola ki bakondakitinga okulonda okulala. Ezo ennaku 6 kyemmanyi zaabaweebwa kuba zisobozeseza abantu abalala bayiza okwagala okuyingira mu race n'okuba nti no bakandidate bakampeininga. Kati enteekateeka eno okukomekkerezebwa singa ne kkooti ejulirwamu eddamu n'esala nti okulonda kuddibwemu, ekiragiro kino kiba kizibu kya kuteeka mu nkola. Kuba ebbanga ery'emyezi 6 ssemateeka yalagira okuteekateekeramu okulonda ng'akalulu kabona kanaatera okutuuka lijja kuba lituuse. Kubanga okuwulira omusango guno olina kugumala mu gwa 8. Ne bw'oba ogumaze tosobola kugumala by 30th July. Naye ate oba oyisizaamu ennaku. Kati kiba kitegeeza bwe tubala okuva mu gw'omusanvu tulina ogw'omunaana, ogw'omwenda, 10, 11, 12 deni n'ogw'olubereberye kuba road map akakiiko k'ebyokulonda gye kaatuwa okulonda kw'aba member of parliament ne president kugenda beerawo mu January bwe tubanga tugenze bulungi. Kati kitegeeza tetusobola kuddamu kubeera na kulonda mu bwangu nambiro mu kitundu kya Kawempe North Constituency. Newankubadde guli gutyo bano bagamba nti kyonna ekiva mu kkooti eno kiba kirina okuteekebwa mu nkola. Gamba singa Nalukoola gumusingirayo aba alina okuva mu ntebe neesigalirewo nga nkalu okutuusa okulonda kwa bonna, kyokka singa awangula agenda mu maaso na kisanja kye. Ndabya ddala nga bannakawempe North omwaka guno oba ekisanja kino kituuse okuggwaako ng'abasigadde tebalina mubaka mulonde.
kyokka ate waliwo akawenda akayinza okuganya okulonda kuno okuddibwamu era nga kano kali mu ngalo za Nalukoola gamba singa awaayo ebiwandiiko ebyetaagisa mu kkooti ejulirwamu mu bwangu. Mu kiseera kino oluvannyuma lw'okuddukira mu kkooti ejulirwamu Erias Nalukoola Luyimbazi akyali mubaka wa Kawempe North okujjako nga nayo emaze okusala omusango nti okulonda kuddibwemu nga kkooti enkulu bwe yasaze. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark.